Makomera nakoma okubala nga bantambuza makomera 20 naliko ekigo nembeerako eruzira apa prison nembeerako Maxon B nembeerako jinja main Kirinnya nembeerako ebufulubi mu farm nembeerako enamalu farm nembeerako Ajumani farm. Process ya AKALABBA omuntu bwe bakusindika mu condemn nomara okuba appeal mu court of appeal ne confirminga gendo wanikibwe n'okuba na appeal endala mu Supreme Court ne bagamba gendo wanikibwe boma Supreme Court kasite kumalayo nga leero enkeera kiba kikwatagana abasirikale ba prison ne bakuleetera empapula bobo zirina ne bakuyita mu reception ne bagamba nti kakati gendo wandiike ebbaluwa petition ng'owandiikira president ng'omusaba ekisonyiwo era kyekyo kye nayitiramu kati nempandiika bwe mmala okuwandiika negenda bwe yagenda nga wayiseewo ebbanga kubanga nze ngenda okuva mu kondemu nga mazeeyo emyaka kati kondemu kyekifo awabeera abantu abalindiridde okuwanikibwa ku AKALABBA ati bomala okuwandika petition eyo ng'osaba president ekisonyiwo kubanga yasembayo kati olindirira tomanyi lunaku ki oba tomanyi nti president ajja kuddamu nti petition ekomewo ng'ogenda kuwanikibwa AKALABBA oba bagenda kusiba emyaka 2 kati nze oluvannyuma lw'emyaka egyo 8 gye nkugambye ng'olwo petition zange yamala dogenda wa president yakomawo ko presidential pardon nga nsibiddwa emyaka 20. Family yange abantu benali n'okutuukiramu baafa abalala bali mawanga gabwero era mu kaseera ko lwaleero tebamanyi nti nno ne AKALABBA navaayo nti obandi munsi kati yali yasigadde ku nankani ku ttaka yatunda ettaka bw'amala odditunda n'akumamu n'agenda. Muganda wange Joan Nakanwaji navaayo AKALABBA era obusibe nabumaze ndi mu ggwanga sirinaamu musango gwonna gunvunaanibwa ne muganda wange Yiga Jackie navaayo mu Yiga wonna woli muganda wo naakunoonya navaayo mu nankani mu kondemu ne bansiba emyaka 2 najjo nagimaze sikyalina musango gwonna gunvunaanibwa ndi mu nsi neetaaya. Abaganda abo bali mu nsi ki? London, Abu Dhabi, Saudi Arabia. Onze kanganze mpozi n'omwana mutabani wange guba bamuzaala ndi mukomera era emyaka gye maze mukomera naye gyalina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkulamusiza muganda wange wenna ali eyo ng'otulaba essaawa zino emboozi eno gye tuliko mboozi sinnungi ya muganda wange Yiga Jackson abeera Wangabi Jackson. Muganda wange ono Jackson bamusiba mu myaka gye97 ne bamuta mu 2022 guno gwennyini omwaka guno gwennyini omwaka. So agenda tunyumiza ensonga ezamuviirako mukwata yawona atya yasimattuka atya kuba byalimu n'AKALABBA ye bamusibira ki era kikyanoonye essaawa zino omuntu we bakusiba mu myaka gye97 n'ovaayo 2022 muganda wange oyinza omultiplyingamu awo n'olaba emyaka gy'abaddeyo ng'ali akawunga. So tuli naye wano tuli powered by Sozo yagamba nti munange oba olinayo ebyawaka ebyomunyungu obikoye bimuwe kati ne muganda wange aba mobile shop UG bo bagamba nti munange genda olabe ebintu bye balina ebikwatagana n'amasimu screens speaker buli kimu electronics ezo we bali nnyo okubeera nga bakwasaganya. Yiga nkulamusiza taata nange bwentyo sabu ogamba otya yetusabu soka wenyonyole ku gwani muganda wange amanya n'eddoboozi bampita Yiga Jackson. Yiga Jackson bakuzaala? Banzaala Mityana. Bakuzaala Mityana. Yiga Jackson maama ne taata we bali? Maama ne taata bonna baafa era bafudde ndi mukomera. Bafudde oli mukomera? Yes sir. Kakati twosaba tetwagala kumalira bantu budde twagala onnyonnyole bakusibira musango ki bakwatira wa bakwatira ki ovaayo otya buli kimu ebintu tubitandikire gye byava. Okay. Okusibwa kwange
nali nkolera ku Choyone and Brothers nga nina garage gyenyiga okanika esangibwawo nakulabye kati nayina mukwano gwange nga nali nsoma naye mu ssomero lirimu kati nze nenvaamu mu ssomero kati bwe naleba okweyongerayo okusoma okusinziira mu kirasi gye nakomamu muzeeyi wange nensooka nentuulako okumala emyaka nga 5 kati muzeeyi n'alaba nga sisaanidde kubeera waka nayagala bantwale bamutendekero nsobole okuyiga ekintu ekinanyamba mu mutwe mu maaso gye ŋŋenda muzeeyi kye yakola nantwala mu garagi eri eyo gye nkugambye nakolabye Choyone and Brothers ne ntandika okukanika kati bwe natandika okukanika waayitawo ebbanga siddene nnyo ne mukwano gwange oyo naye n'avaamu mu ssomero kati bwe yava mu ssomero yajjanga sometimes yajjanga wali we nali nga nkolera kuba namulagirirawo yajjangawo ne twogeranga naye kwegamba yagenda okulaba nga byenkola naye kimusaanidde asaanidde okuba nti asobola okusinziira enjogera gye namugambamu n'alaba nga naye asaanidde okuyiga okukanika ng'alaba nti naye kiina kye kijja omwongerako mu mbeera ze ez'omu maaso twakwatagana ne mukwano gwange oyo era baali bamuyita kwizuka misaaki kati twakwatagana ne mukwano gwange oyo ne tuba nti ebiseera ebimu yajjanga kati bwe yajjanga okutuusa ne namugamba nange njagala ndabeko ewuwo nsobole nti bw'oluusi bwe mba nga sikoze nzijeko eyo tubeeko by then nze nali mbeera Kawaala Kawaala nga eri nakulabye kati bwe namugamba ekintu ekyo n'alaba nga ddala kituufu n'aŋŋamba nampa olunaku nti agenda kujja nnone tugende andage ewuwe era akaseera katuuka najja nannona ne tugenda ewuwe ndabeyo kwegamba tubeeko n'ebirala byemugamba biki byendaba mu kaniko okwo biki mwaka ki ogwo mwaka gwali gwa 9 mu 5 ogende wa mukwano gwo kati bwe nagendayo nendabawo bwe nalabawo n'agamba nti kati nze waliwo ebiseera byenyinza okuba ng'oluusi ayagadde ozeeno ng'ate jjukira essimu zaali teziriwo nti noba tunaawuliziganya ku ssimu n'aŋŋamba nti bw'obanga oyagadde okundaba kankuwa ekisumuluzo kyange bw'onoolinyanga emmotoka n'ojja awaka bw'onsanga siriiwo oweggulira n'okola ki n'oyingira nampa ekisumuluzo ky'ekyennyumba era bwe akaseera ne katuuka ne nkomawo gye nali mbeera nenziramu ntandika okukola emirimu gyange kati yali aŋŋambye nti ngezeeko okulaba nga mugobera mubuulize ssente z'alina okuwaayo nti bw'anaaba alaba nga ajja zisobola asobole okukola ki okuziwaayo atandike naye okuyiga okukanika kati bwe namala okunoonyereza ssente ze baali baagala ebiseera ebyo nenkola ki neŋŋenda mukole ki mubuulire alabe obaaso azirina ajja ziweeyo atandika okukanika kati neŋŋenda ewuwe ngenda okutuuka ewuwe yali taliiwo kuba natuukawo ssaawa ndowooza zaali nga 2 ez'ekiro saamusangawo kati nze nenzigulawo ennyumba neŋŋamba kankole ki kamulinde oba nali nkoze program neŋŋamba oba bw'atadde mangu ngenda kusulawo ajja kukola ki enkya bw'anaaba akomyewo tujja kuba tuwuliziganye tukwatagane bw'anaaba bwe siimulaba akaseera ne katuuka nze emirimu gyange gituuse nkole ki nzireyo kati munnange nali naakatuuka bwe nti awaka ssaawa nga bwe nkugambye zaali 2 zigenda okubeera awo ssaawa nga 2 n'eddakiika nga 4 ngenda okulaba nga poliisi ezze ewaka konkona ku luggi kati okonkona ku luggi nenzija nenzigulawo okujja okugulawo baŋŋambirawo tuula wansi nentuula wansi bwe mala okutuula wansi ne bajjayo empingu ne baginteekako bambuuza gwe kwizuka misaaki ne mbagamba asinze kwizuka misaaki kati awo ekyaddirira ne banteekako empingu ne banteeka mu mmotoka ne banvuga mpaka ku poliisi y'e Busunju bakutwala e Busunju bantwala e Busunju nsulawo olunaku olwokubiri olunaku olwokusatu olwokubiri ne bankozesa ne bampita okukola statement kati bampita okukola statement ne bambuuza obeerawa ne mbabuulira gye mbeera ne baŋŋamba watuuse otya wano era byonna ne mbabuulira
kati bwe mmala obbabuulira ne baŋŋamba nti kaakati oyina omusango ne mbabuuza nina musango ki ne baŋŋamba oyina omusango ovunaanibwa okutta omuntu n'abalala abatannabakwatibwa. Kitegeeza mukwano gw'oli mu kuvaawo ye yali ategedde ebikolwa byakoze oba kuba gwe wajja buzzi wa mukwano gwo ate n'otamusangawo kumbe ye yali yakoze dda emivuyo gye. Kati ekyo nze sikirinaako bukakafu nti oba ye yali yakoze dda emivuyo gye oba teyagikola kubanga engeri gye nali siri naye saategeera sinza mukonda eminga nti oba ye yakikola oba yatakikola naye ng'era ku bibiri kuliko ekimu. Ove Busunju bakutwala wa? Kati bwe nve Busunju ku lunaku olwokusatu ne banteeka mu mmotoka bandeeta e Kampala ne bantukisa ku poliisi ya Jinja Road ne mbeera waawo kumpi namalawo ennaku nga 5 ne banzijawo ne bantwala ku CPS naye nga buli we bantwala bagenda bankozesa statement bambuuza kino bambuuza kiri. Kati amapolisi gonna agali within Kampala kaŋŋambe nti agasinga obungi bagantambuzaako nagasula mu Wodi Kampala nagisula mu Jinja Road Wandegeya. Kati bwe baamaliriza ne balyoka ate ku endi ne banvuga ne bantwala e Mubende. Mubende ate kola ki? Nga bagamba nti omusango ogwo gwaddizibwa mu disitulikiti ya Mubende ebiseera ebyo kubanga kati mu Kakiri Busunju baali bagibalira mu Mubende kati bagitemyeko kaseera kano nedda mu Mityana. Abafamire bo obagamba ekiriwo ekigenda mu maaso bakufunire akuwolereza. Kati bwe ebbanga lyonna lye namala nga bantambuza poliisi ezo saasobola kufunako muntu wange wadde n'omu nga tewali connection. Tuli mwaka kyogo? Awo tuli mwaka gwa 97. 97. Abafamile tewabafuna? Saafunako wadde n'omu gwe nsobola kwogera naye nti oba abeeko kyanyamba kubanga nga sirina connection yonna gye nyinza bafuniramu. Ate nga buli poliisi gye bantwalako sigirwako nga banzijawo bantwalako. Kyotegeeza Yiga tewafuna akuwolereza? Kati akufuna ampolereza namufuna ng'olwo ate bamaze okuntwala mu kooti maze okumala omwaka gumu n'ekitundu oluvannyuma ne balyoka bankuba samale bwe bampa samale ensindika mu high court ngo kuba omusango gwali mu kooti ento kati ne balabanga mu kooti ento tegusaasaanayo ne bampa samale ensindika mu high court omusango nga gye gulina okuwulirizibwa. Kati bwe natuuka mu gundi mu high court awo abantu bange nali mbafuna olwokuba nze ntandika okufuna abantu bange abamaze kuntwala mu kooti awo mu 97 oyo yennyini mu 97 oyo yennyini bantwala mu kooti oluvannyuma lw'ebbanga lyo libaali bakyanoonyerezaako bantwala mu kooti awo ne sobola okukonekisinga n'abantu bange ne batandika okujja. Kati okugenda mu high court omusango ogutandika okuwulirizibwa kati nze nali nayogerako dda n'abantu bange nti omusango guno gwetaagako looya kubanga experience gye nali maze okufuna ate mu kkomera mu bannange bano be nasangayo nga bamaze okumbuulira buli kimu entambula gye kirina okutambulamu. Nfuna looya omulooya ebiseera ebyo baali bamuyita Edward Muguluma mu kaseera kano yafa 2018 so gwe nafuna taata wange n'amuteekamu ssente n'amukola ki yaba ampoleza era yajjanga mu kkomera ne twogera biki byalina okuyimirirako agenda kunnyamba atya kale nga ye looya nga ye kituufu yali alina okumbuuza naye nga kwegamba ye nga yalina experience kuba nze nali awo akaseera ako sinaba kufuna nnyo experience misango kati nga kati engeri gye nali n'akatuuka mu kkomera so looya bwe akaseera bwe katuuka n'atandika okumpoleza omusango naye era omusango yawonzeka nga gumulemeredde ne basalawo okunsindika ku Kalabba. Nga tetunagenda ku bya Kalabba wenjagala otegeera Yiga biki bye basinzirirako okusingisa omusango guno? Ekisooka kye basinzirirako kwe kugamba bansanga ew'omuntu gwe bateebereza okuba nti nno ye yakola ekikolwa ekyo. Ekyokubiri ne bagamba nti mu kitundu ekyo nali simanyikiddwamu. Ekyokusatu ne bagamba nti saasobola kutangaaza kooti mu kaseera ako muntu ki gwe nasobola okubuulirako nga ŋŋenda eyo gye nali ŋŋenda. Kati tugende ku
ko stage ya AKALABBA yo musango lawyer gwe baleese gukulema because emisango ekisinga bakuwa lawyer wa government akuwolereze ate gwe n'ogamba okozese owa government yaliwo by then wa government yaliwo naye ekiganisa baloya ba government nti bo babeera ku balina side gye babeera bayimiriddeko kati ekintu kyeyandibadde abuuza nga kikuyamba engeri gy'abakwatagana nnyo ne state bona nga bali mu kintu kyekimu kwegamba state ayinza n'omubuuza ekibuuza n'amukozesa kwegamba ye state asobole okuyisaawo ebibye kubanga ye state nankani mu kooti teeka ye aba ayagala oludda olwawaabirwa lusingisibwa omusango. So mu mbeera eyo wagaana mu mbeera eyo nagaana olwa experience gye nali ntandise okufuna mu makomera ne bannange bye baŋŋamba bagamba baali basambyeko emisango mu kooti obuluusi ne babasalira emisango naye nga bategedde lwaki babakoze eki babasibye kati ne baŋŋamba nti olina kukozesa lawyer gw'osasudde owone ssente agezaako nnyo okulaba alemererwa bulemererwa naye nga agezaako okulaba nga akujje ku musango. So which means kyonna kye yazannya wasiima nasiima okusinziira ku enkola gye yakolamu okusinziira references yaleetanga munankani mu kooti nga lazima nga olabira ddala nga ye yagezezaako yadde byagamba. Tugende ku feezi ya AKALABBA bagusala bagamba oli wa AKALABBA okabuuka otya tugende process ya AKALABBA ebere kati process ya AKALABBA omuntu bwe bakusindika mu kondemu nomala okuba apiru mu court of appeal ne confirminga gendo wanikibwe n'okuba na apiru endala mu Supreme Court ne bagamba gendo wanikibwe Supreme Court kasite kumalayo nga leero enkeera kiba kikwatagana abasirikale ba prison ne bakuleetera empapula bw'oba tozirina bw'oba ozirina ne bakuyita mu reception ne bagamba nti kaakati genda owandiika ebbaluwa partition ng'owandiikira president ng'omusaba ekisonyiwo. President w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Kitegeeza kiwayitamu. Era kyekyo kye nayitiramu. Kati ne mpandiika bwe mmala okuwandiika n'egenda bwe yagenda nga wayiseewo ebbanga kubanga nze ngenda okuva mu kondemu nga mazeeyo emyaka 8 kati bakusindika mu kondemu mu kondemu nsoko nnyonnyole Yiga kondemu kyeki kati kondemu kyekifo we awabeera abantu abalindiridde okuwanikibwa ku AKALABBA we kyekifo ekyo kwegamba ekifo ekyo kikuumirwamu bantu be bagenda okuwanika AKALABBA bokka nga malamu emyaka emeka emyaka 8 mu kifo ky'abantu abagenda okuwanikibwa AKALABBA. So kati eri okuwanika abantu AKALABBA bobanga omaze okumalayo kooti zino zonna zenkubalidde kooti ebbiri ezo zonna almost abalamuzi oyita mu 10 okulaba bonna okukonfaminga nti genda owanikibwe kaki ku AKALABBA. Kati bw'omala okuwandika partition eyo ng'osaba president ekisonyiwo kubanga yasembayo kati olindirira tomanyi lunaku ki oba tomanyi nti president ajja kuddamu nti partition ekomewo ng'ogenda kuwanikibwa AKALABBA oba bagenda kusiba emyaka 2. Kati nze oluvannyuma lw'emyaka egyo 8 gye nkugambye ng'olwo partition zange yange yamala dogenda wa president yakomawo ku presidential pardon nga nsibiddwa emyaka 20. Sooka olindeko njagala abantu wano bategeerewo bulungi ono munno gye bakusanga poliisi oba abakuumaddembe baakola okulaba nga bamukwata bamuleete mubeere naye yeewozeeko annyonnyole. Bamukwata oluvannyuma lwa wiiki 2 bwe bamala omukwata naye tebangatta naye yabeeranga ku poliisi ye nga nange ndi kuki kati ffe baatugatta olunaku lwe tugenda mu kooti era awo bamunteekako ku mpingu nendyoka mubuuza owaaye ate bino byazze bitya naye n'agamba nti owaaye sirina kimmanyi kyonna wabula nange nalabidde awo nga bankwata bansanze wa sisita wange gye nali nagenda okukyala. Kati mukulu Yiga emyaka 8 mu kondemu wali okolamu ki bwe baba baali bagamba dda nti ebibyo kati n'essaawa y'olwaleero oyinza okusanga mu kondemu nga waliyo omuntu amazeeyo emyaka 2
emyaka abiri nga kooti za mukonfaminga ne partition negende wa president naye nga oluusi kaŋŋambe nti Katonda yaba yakibeeramu n'akwata ku mutima gwa president okuba nti no tawanika abantu kuba kati basembayo okuwanika abantu mu kondeemu yali 99 mwezi gwa kuna basemba okuwanika abantu mu kondeemu so kati obeera eyo nga olindiridde tomanyi lunaku kiro bagenda kukutta okuva omukulembeze w'eggwanga era kubanga abasibe ba kondeemu bonna omukulembeze w'eggwanga bali mu mikono gye era kati bana abasibe abalala babeera mu makomera president tabayinaako buyinza ababeera mu kondeemu babeera under president aliko era ensonga that's why okundaba kwange wano nti yanaviirayo ku presidential pardon nansiba emyaka 2 ye president bw'abanga tasonyiwa nagamba nti notambula ogende wabula akusiba emyaka 2 kati gwe boba emyaka ejabiri wagimalako okuva lwayingira enanka ne kondeemu bakusumulirawo n'okola kitegeeza wasooka n'oyo ky'omunaana ekyoka n'enjo ky'omunaana mu kondeemu kati bwenvaayo mu kondeemu ng'amuze emyaka emirala 12 kati egyo emyaka kuba mu kondeemu navaayo 29 kati okuva 29 nentandika okumalayo gino emyaka 2 egyakola ki emituufu kati awo ogattirako ate ena gye namala ku limandi nga sinaba kuyitibwa mu kooti ndeko muganda wange nga tonnayitibwa mu kooti wasooka n'oyokya n'enjo kyena kapeti ekyo tokwatayo kati bwe bakusiba giri 2 giri ena tebagibala wabula bagamba batandike kati ate ffe batunyigiriza lwaki nkugamba nti banyigiriza n'abo bannange be twaviirayo batusiba lizawutu noli misoni kitegeeza okusiba nti obusibe bwe babeera bakusibe teri kwawulizaako nga bano abasibe abalala nga bagamba nti wano mu Uganda ebyekiro babijjawo era mbadde njagala kwegamba bekikwatako bonna eryo etteeka gye riri mu parliament balivumbule balizeewo abasibe batandiko babalira emisana n'ekiro kubanga etteeka lyado kati wano mu Uganda essaawa y'olwaleero bwe bakusiba omwaka bagenda bakugirako buli mwezi bajjako ennaku 10 kitegeeza bakusiba omwaka okola emyezi 8 onfuna bulungi bakugirako ennaku 10 buli mwezi naye kakati ffe bwe twava mu kondeemu ffe batusiba lizawutu n'oli misoni gikola gyonna kapeti ekintu ekyo ekyasinga okutunyigiriza ffe ne baba nga batwawula ate mubasiba abalala ate nga ffenna mwasavinga full months 12 mpaka ne babala emyaka 2 buli muntu we yayingira ekkomera ekitegeeza woyingira mu kondeemu n'okola petition okugenda ew'omukulembeze oyina osaba ennyo Katonda akuddiremu akwate ku mukulembeze oyo weebale nnyo era zessaala zezisabibwa zokka kubanga nti no bw'obanga Katonda tamukwatiddeeko obulamu bwo goba togenda kulabika mu nsi nenze nebaza Katonda nti yalaba nti ddala kituufu saakola musango n'akwata ku mukutima gw'omukulembeze w'eggwanga nze mu myaka gino gye nkoze ekyo nakyo kyo kyajja Katonda yagala kibeerebwe kityo naye nga mwebaza nti singa teyakwata ku mukulembeze w'eggwanga n'atatta bantu ku kalabba nandibadde nga siriiwo n'ekyo nkyebaliza Mukama Katonda nti yakwata ku mukulembeze ebbanga eryo lyonna lye namala nga amaze okuwandiika patisoni eyo ebbaluwa emaze okutuuka mu ofiisi ye n'abanga Katonda yakwata ku mutima gwe n'atatta bantu era n'essaawa y'olwaleero nkakasa Mukama Katonda akyamukutteko obutawanika kati ono munno gye baakusanga ye byaggwa bitya kati oyo munnange gye bansanga bwe bamala otukonfaminga mu Supreme Court nti tugende tuwanikibwe Kalabba ye n'atenduwalirwa n'atandika okukogga n'alwala mpaka n'afa nandikira omusango kitegeeza mu kondeemu abantu bafiirawo nnyo bangi abafiirayo ate abasinga bafa nga kooti zimaze obbakonfaminga Supreme Court kubanga awo aba amanyi nti ekiddako kyakukola ki Kalabba kyekiddako kuba kasita omala okuwandiika patisoni negende wa pulezidenti negalina mu kakiiko ako ka prerogative mu maaso katulako bamemba 12 kati akakiiko ako bamemba abo abatuulako be bagenda banoonyereza
buli muntu gye yaddiza omusango bagenda mpaka wa chairman ne batandika omubuuza bakagulawundiza omuntu ono yali yeeyisa atya biki kati bwe balaba ng'eri gye bagenze gwe bakwogerako bibi byereere abo bawandiikawo kalaamu emmyufu kati ne bagenda nga bakuŋŋaanya fayiro zonna obujulizi gye babeera fayiro zonna ze babeera balina mu ofiisi yaabwe kati be boogeddeko obulungi kati kangeze bwe batuuka ku LC ne babuuza omuntu kale ne babuuza nga nze Yiga Jackson ne bagamba abanange omuntu oyo bamusibira bwereere yali teyeeyisa bulungi bubi ku kitundu yali muntu mulungi n'abaakola emisango gye bali yego bakola ki yego baakwata bamulanga bwemage kati awo bo ne bagenda nga bagenda banootinga kati bwe bamala okumalirizayo fayiro ezo zonna batunula mu fayiro ne balaba ono bamwogeddeko bitya ono bamwogeddeko bitya kati bano be baba boogeddeko ebirungi kati abo Katonda basobozesa President n'abasiba emyaka 2 nga balaba nga ddala kituufu tebalina mu mbeera eno oba endala wasavinga emyaka emeka gwe gy'omanyi 24 wasavinga emyaka 24 bwe wamalako otandikirawa wafuluma otandikirawa kati bwe namalako obusibe ngayo prison ya bade bakusibirawo ntambudde amakomera mangi nnyo amakomera nakoma okubala nga bantambuza amakomera 20 nga tuweeko ge tumanyi naliko ekigo nembeerako eruzira apa prison nembeerako Maxon Bay nembeerako jinja main Kirinnya nembeerako ebufulubi mu faamu nembeerako enamaalu faamu nembeerako Ajumani faamu nembeerako Moloto faamu nembeerako Isimba faamu nembeerako Nakasongola Central nembeerako Masindi Central nembeerako Muyinayina faamu nembeerako Mambugu Kagadi nembeerako Ekibaale Prison Central nembeerako lwaki otambula bakutambuza we bati munnange ekyantambuzanga amakomera bwe batyo baali nga omanyi kati makomera mulimu abasibe nga bayinza okumuleeta ne bamusiba kangeze emyezi nga 6 kati bamusiba emyezi 6 komera yalaba bamusibye obusibe bungi atandikirawo kwekyawa abadde talya mmere abadde alya emmere n'agivaako ng'alaba yagala affe kati nze engeri gye nali nasoma obwa kansala obwa counseling nabantwalanga mu makomera ago kwegamba nsobole okugumya bali bannange bamanye nti gino emyezi gye bakusibye emyaka 2 oba myaka 5 naye nti mulabireko oyo yakakola emyaka 2 okuva lwe bamusiba oba yakakola emyaka 23 wali wafuuka na musomesa kati nga ntambula nga bayinza okuntwala mu komera ne mmalamu emyezi nga 5 ne banziyawo ne bantwala mu kimukomerera nga buli komera lye bantwalamu basobola okuba nti nno basooka kwanjulira basiba abo bemba nsanzeemu kati ne bampangamu ennaku ezimu nga babale tufuna ekifo we tutuula nimbanga ngezaako obabulira ebikwatagana we bakuta mpulira we babata bakuwaayo kasente bwe bakuwaayo ku nsako ng'oddayo kaapo kiipu ekintu ekyo kyogambye ekituufu nga bwe kirambukiriddwa mu mateeka naye ate ebiseera ebisinga batunyigiriza fe abasibe kati abasibe mulimu emirimu gye bakola mu prison kati kangeze waliwo abakola mu carpentry mu byokubajja wabeerawo abakola mu teira mu byokutunga ne wabeerawo abakola kati kangeze sabuni ng'ono w'ebitole ne liquid soap oyo mu workshop ezo nga bwe nze kubalidde kati bova kwa buli akola buli musibe yenna convict akola mu workshop ezo nga emirimu egyo nga bwe njikubalidde services ezo buli lunaku ateekeddwa okufuna siringi mmeka 5 bayiba bayina obimuwandiikira kwa nankane ku akaunti ye yekomera naye amakomera mangi essente ezo tebaziwa basibe kati muziri prison endala ze nkubalidde ezo mulimu abagaga abajja ne bagula abasibe ne babatwala ne babalimira eyo gye baba balimidde kati n'oyo omusibe avudde mu kkomera omugaga gwe yaguza agenda amulimire naye balina okubanga buli lwofuluma bakusasula siringi mmeka kitegeeza nti omwezi bw'ogukola fulu n'ogumalamu gwe mutwalo gumu n'ekitundu kati amakomera mangi ebintu ebyo tebabikola kati nze singa tebandiiririra ebbanga emyaka 12 gye nasavinga nga maze okuva ku kalabba bandibadde kale ekitone nnyo bandimpaddeyo sente ziwera obukadde 2 naye bwe nali nva ku kkomera bandaga nti no bampa emitwalo 2 era ne bwe mba nzijeyo foomu yange awo tebaziwandiika nako nga bakimanyi nti ddala kituufu bakoze ensobi bampa emitwalo 2
ne bampayo ne kayengeri gye baali bamanyi nti manyi ku by'okubajja ne bangulirayo ne kalanda ebintu ebyo almost bwe nagenda okubigattagatta kuba nali mbimanyi sente ze bigula nga nabyo birimu emitwalo nga so wali mu millioni nga mmeka ekitono ennyo nali mu millioni nga 2 emyaka emitwalo ameka bampa emitwalo 2 gye bampa kati emitwalo 2 nga nawe bwolaba mu kaseera kano oli abeera nga atakuwadde nga tumaliriza Yiga ovaayo otuukira wa abafamile bali famire yange abantu be nalina okutuukiramu baafa abalala bali mu mawanga ga bweru era mu kaseera k'olwaleero tebamanyi nti nno ne Kalabba navaayo nti oba ndi mu nsi kati yali yasigadde ku nankani ku ttaka yatunda ettaka bw'amala odditunda n'akumamu n'agenda. So abantu bo bonna tewali mu Uganda sirinamu muntu wange wano woli wani wano mpangisa obupangisa. So abanganda zo bagenda wabweru abasinga tebamanyi era tebamanyi okozesa mannya kyamatuufu gegano gennyini ge bamanyi amanya gange kuba tebe tusavinga online abantu babirabe amanya gange gego gennyini genkozesa tegakyukanga nako Yiga Jackson oyina ku Oluganda bo bojjukira abali bayinza okuba ne bagamba nti gundi muganda wo wuuno akunoonya bonna era mbajjukira kubanga sinza omuntu w'omuganda we atayinza kumuva mu mutwe mbamanyi bulungi n'ensi ze bakoleramu kati muganda wange Joan Nakanwaji navaayo Kalabba era obusibe nabumaze ndi mu ggwanga sirinamu musango gwonna gunvunaanibwa ne muganda wange Nayiga Jackie navaayo mu wonna woli Nayiga wonna woli muganda wuuna akunoonya navaayo mu nankani mu Kondemu ne bansiba emyaka 2 najjo nagimaze sikyayina musango gwonna gunvunaanibwa ndi mu nsi neetaaya ne muganda wange Nalubega Stera naawe nkukakasa nti mukomera navuddeyo Kalabba banzijayo gye walinga ompeerezanga ssente navaayo mu Kalabba nensibwa emyaka 2 najjo nagimaze sikyayina musango gw'embuga. Osuubira baganda bali mu nsi ki? Muganda wange omu ali London, muganda wange omu ali Abu Dhabi, muganda wange omulala ali Saudi Arabia. So osuubira mwezi ensi mwe bali? Mwezi ensi mwennyini sikusuubira wabula mwe bali. Mwe bali. Mwe So balowooza wafa? Era bo bakimanyi nafa kubanga jukira nayina contact n'oyo muganda wange omu gwe nkugambye yampeerezanga ssente eri mu Kondemu naye ate akaseera bwe katuuka contact ezo ne zikola ki ne zifa kati emyaka gigenze nga kubanga yali 28 we nakoma okola ki okuwuliziganya nabo kati okuva 28 up to now tebamanyi bo bateekwa kuba bakimanyi nti banzita kubanga okuba nti tebamanyi kyendiko sibaweerezangako bubaka bonna ate nankani nze nalinga nkozesa password ze nakozesanga olunaku nali nva mu Kondemu byonna ebitabo ekitabo ekimu nakyerabirayo nemba nga sina. So mu Uganda oliwo bwomu mu Uganda simanyi gye bali ndiwonze kanganze mpozi n'omwana mutabani wange guba bamuzaala ndi mukomera era emyaka gye maze mukomera naye gyalina naleka anyina ali lubuto kati bamuzaala ndi mukomera mogo mwaka go bankwatiramu era go bamuzaaliramu omwana yannoonya amakomera gonna nga atuuka mulino nga bamugamba tumugyewo atuuka mulino mpaka lo yatuuka mukomera erisembayo ery'Emityana gye yansanga ne mu buliro olunaku lw'engenda okufuluma kati olunaku lwe nafuluma najja nansangawo ne tulyoka tuvaayo naye ne tutandika naye obulamu. So ayina emyaka emeka kati? Emyaka 24. Ayina emyaka 24 gye baakusiba gyalina. So mu Uganda olimu na mwana wange ate omukyala omukyala kwegamba omukyala twafunamu obutakkaanya nga nkyali mu prison gye nasookeramu ey'ekigo kati bajja ne basisinkanawo ne munne mulala nga bonna nali mbakozesa kati bwe basisinkanawo bonna nali mbaagala ne be meeting kwegamba buli omu n'alaba munne nti n'amanya nti bonna ono nze mbadde mbeera naye kati bonna bankyawa olunaku lumu. Kitegeeza wano leero tulina mukyala. Nze sirina mukyala. Sinaba kufuna busobozi bwa mukyala. Tonafuna? Okay. Abaganda bange mwenna abamanyi ab'enganda za Jackson mulamu, Jackson bamusibye emyaka 24 ng'ali mu nkomyo naye Katonda mulungi wuuno anoonya ba luganda lwe baganda be abali e London. Ogambye e London wali ani? Nalubega Stera. Nalubega Stera.
Joan omusuubira wa? Joan ali Abu Dhabi. Joan osuubira Abu Dhabi. Ate omulala ali Saudi Arabia. So baganda bange yenna amanyi abantu bano muganda wammwe wuuno abanoonya talina kyali we wano wasula ruumu ejo talina mukazi talina ki yeefumbira yakola ki buli kimu kakati wuuno waali Yiga nja kunoonyaako tunyumye ku mboozi y'ekkomera ebeera etya n'abantu bategeere ekkomera nti si lyangu. So baganda bange kino kitwale nti bakwatidde mu kwekalakaasa naye nga tobadde mu kwekalakaasa obadde oyitawo ku street kati ne banoonya oba abali idle and disorderly kati ne bakutwala mu ebyo ebikwekweto kati ensonga eno ne Yiga bw'atyo buye bwagamba nti bamukwatira bwemage. So kitwale nti obadde oyitawo bekalakasiza ne bakwata n'ogenda n'omalayo emyaka 20 mu EMYAKA. So bisoboka bulungi nnyo ate naddala era abantu abo ngezaako obbagamba nti tekiba kirungi kugamba noyingirira obumenyi bw'amateeka obusobola okukukwasa ne bakuteeka mu kkomera ate n'oluusi n'omusango gwe bakutaddeko ng'omusango togumanyi ate tolina busobozi bw'oyinza kweggyako omusango ogwo. Kati abo bonna omukulu ono nga bw'ayogedde bwe bakwatadira mu kwekalakaasa oba oli aido oba ki oba obadde oyita ku nnyumba yago ne bakwata trespassing era bajja kukwata bakutwala mu kkooti omusango gukukemuvi bakusibire obwemage. Bangi nnyo sinza na babala mukondemu gye bali mu main boma gye bali n'amakomera amalala gonna ageetoolodde Uganda. Kati oyinza okusanga abantu 10 nga kuliko abaza emisango nga 40 ebyaddala ng'enkaaga tebamanyi misango nga tebagimanyi nga gyali era n'abalala babawanika Kalabba bawanikibwa Kalabba 99 nga gyendi naye nga emisango tebagikola ki tebagimanyi naye emisango ne gibakka mu vi ne babawanika ne Kalabba ne bafiira obwemage era tebalidda mukulabika mulamu bwensi. Mwebale nnyo mwebale ddala bwe tubadde Yiga nja kunoonyaako tunyumye tubuulire abantu abali wabweru eyo bategeere ebintu bigenda mu maaso mu kkomera. Mwebale nnyo mwebale ddala tubadde powered by Sozo yagamba nti munange oba olina ebyawako eby'omunyungu obikoye bimuwe kati abeere nga abigula akuwamu ssente. Baganda bange ab'omu mobile shop UG bo webale okubeera nga bakuwa amasimu amatuufu agali original agatawaalawaala agatasakala agatabuza network nga malamu bulungi nnyo. Mwebale nnyo mwebale ddala njagamba muganda weshube agende yafune ku ssimu abasajja bano bamuweeyo kasimu oba muganda wange ono Jackson bamuweeyo kasimu afune kasimu akali ku mutindo kubanga ensi gyalimu ndala. Ndowooza ensi gy'olimu ndala. Ensi gye ndimu ndala era ndi behind nnyo ndi behind kubanga okusinziira ensi we nagireka kati ate si bweri. Kikyolaba kati ebintu ndaba bingi essimu zino kuba nti no abantu bali ku mitimbagano bino kwegamba bingi nnyo nsabirekawo ebisinga byonna babikoze nga ndi mukomera. Naye wetaaga ofunayo omukyala akubudeebude. Munnange Shubo oba namunfunira simanyi. Tweyanziza nnyo wetaaga omukyala akubudeebude oddewo naye katukusabire abaganda bo balabike buli kimu kibeere mu nteeko. Mwebale nnyo mwebale ddala.